nze Hanson Baliruno olwaleero nfulumiza oluyimba olupya baluyita Never Fall Apart. Oluyimba luno video yakwatiddwa mu Scanner kuva Tanzania, then audio yakoleddwa Nesimu okuva ne waffe Uganda. Omuwandiisi ye Nesimu yawandiika oluyimba olwo nga lulungi n'alunsindikira nanga Hanson, this song suits you. Bwe naluwuliriza mu butuufu lwali lulungi nnyo, ate nga kye kintu kye nali nanoonya ekintu nga kisobola okubeera nga kisobola n'okukubibwa mu kiraapu ne ku mukolo, era lwali lulungi nnyo. Olaba nti producer yaproducinga bulungi n'owa video yagikoze nga nnungi nnyo. Sachula nti kiki nti oba ndalusa oba kiki, naye this is a business. Guno gwe mulimu gwange. Nze ndi munnakatemba, I'm a recording and performing artist. Kakati ennyimba zenyimba nyimba za mikolo na nyimba za mukwano, kubanga even God himself is love. God is love. Ate ne mu Bible mulimu ekitabo kiramba bakiyita Songs of Songs. It's full of love. Kakati I'm singing about love. Omwenge si mubi eri aba, you know, it depends how you take it. You know, for example, nze omwenge gwe mmanyi ogutali mubi gwe mwenge gwe baliira ku mmere, gwe bayita wine, gwe baliira ku mmere, era bwe bagunywera ku dining awo, so si mu ttamiiro. Sikiririza mu butamiivu. Yeah, sikiririza mu butamiivu. Kubanga in my culture it's not that. Sikiririza mu butamiivu. Kali kisinzira mwamukwata bubi engeri gye yakinnyonnyolamu. Nze sikiririza mu ttamiiro. Sikiririza mu ttamiiro. Gavumenti tekiririza mu ttamiiro. Ekiwulira, gavumenti ekukkiriza okunywa naye tekiririza mu ttamiiro. Tovuga ate n'okola ki? N'onywa. Ekitegeera nange bwe nti bwe sikiririza mu ttamiiro. Tonywa mwenge kutamiira. Naye waliwo omwenge gwe bateeka ku ttebo ku ddina nga muli, era ogenda kisanga e Bulaaya abazungu abo anywa kawayini bwe kati after every dinner oba once, or you know, omuntu bw'atali kyova olaba nti mu culture, it depends with culture. Mu culture ya Yesu gye yazaalibwa, you know, they would use wine, okiraba, because it's in culture. Ate teyatamiirikako. Nganze omuyimbi omulokole era nkize mu bulungi, sikiririza mu ttamiiro. Nza sikiririza mu ttamiiro. Omwenge gunywe naye sikiririza mu ttamiiro. Bwe osangibwa nga otamidde, that is wrong. Ndi muyimbi. Apart from that, I'm into real estates. Ngula obuyumba ne mutunda. Uganda yattu yagenda neefuna ekizibu ekyo. Kubanga mbadde e Bulaaya kumala ebbanga ddene. Bwe babuuza ssente gye nzijja, e Bulaaya nali nkolayo ki? Ekyo kimu. Nengoye ezennyambala ziba expensive. I'm just, by the, apart from being a recording and performing artist, I'm a designer. I can design you. Mungoye zooyinewo. Engoye ezennyambala ziri cheap. Very cheap. But I design myself very well. I'm an artist and a designer as well. I know how to play with my designs. Kiraba nga gwe bwe sitasobola kukwata video gy'onkutte nga gwe munnamawulire n'ogenda n'ogitemaatema, sikisobola. Naye gwe okisobola neevaayo bulungi ne nga wow, this is nice. That is your talent. So my talent is in music, acting, performing and designing. So I can design anything and it looks extremely expensive. So my man nkola budirudiru bwange bw'amayimba nentunda obuyumba nenfunamu akasente. Yene ekirala e Bulaaya nali nkolayo ki? Go and ask anyone in Bulaaya. I was a wise guy, singing and working. So that's where I get my money from. On top of that, even I have friends. Sometimes my friends help me and you know, pay me for, you know, for the video or audio. So every person is being buli muntu avaayo. That is Uganda. Wano kasita obeera omuvubuka n'ovaayo n'okwata obulungi ku kasente akatono nnyo nga batandika okubazijjawa, batandika okunoonyereza obazijjawa. And ekintu ekibi bane muwabiza abaana bagenda bakola ebintu ebikyamu nga mugamba nti mu bintu ebyo mwe muva ssente. You people mugenda kuwabya. In fact mugenda abaana baawabadda. Waliwo abaana abamu abajjanga e Bulaaya banoonya mpapula, nti banoonya mpapula, Uganda banoonya olwakino, bagenda balowooza waliyo ssente. They end up working the way everyone was working.
tekiri mulekera okuwabya abaana let boys and girls work, let people work, tekiriyo, let people work. Empire is more music is on its way. Great music actually and performances.